obwo obuvunanyizibwa bukulu nnyo. Mmwe bamaama bwe mulina okutuukiriza mu baana bammwe, awo nno tulyoke tufune omwana omuki omulungi. Omulongoofu si gwamukola, nze ndi ku mwana muki mulungi, kubanga omwana omulongoofu tukakasa nti yava muggwa omuki omulongoofu. Kati omulongoofu oyo mufuula omuki omulungi, atambulira ku ddiini yani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akikola yani yeggwe maama n'ebirala ebisigadde olw'obudde. Buvunanyizibwa bwo nga maama okuba nti okola ki obikola. Kaakati ateeseteese omwana we ku sayidi eyo mu mbeera efaanana bwetyo, biki byogenda okufuna ng'omaze okuteekateeka omwana oyo mu kkobo eryo? Bingi. Ekisooka, gwe mwennyini ogenda kufuna omwana oyo agenda kubeera mulungi gy'oli. Onaaba ofunye omwana omuki agenda okweyagaza gwe ani eyamuzaala. Ekyokubiri, omwana bw'onaamufunanga mulungi agenda kukugondera. Togenda mugamba kintu akole ki agaane, tagenda kwekanasa. Bw'onaamugamba nti yoza ebintu anaamanya nti maama akoze ki aŋŋambye. Ate bw'oba wamuteekateeka bulungi n'otamma okumuteekateeka n'ojjuliriza okumuteekateeka, tajja kulinda kusooka kukola ki kumugamba oba kumutuma. Yoyo omwana gw'okuliza ku ki ku ddiini, gw'oteeseteese ewaka. Omwana oyo togenda kwogera akole ki akuddemu. Omwana oyo bw'onaamunenya ajja kkakkana atwale byokola ki. Amagezi gonna g'onaaba omuwabula, g'onaaba omuwa mu kutereera kwe n'eby'omu maaso ge, ajja kubitwala nga nsonga ki nsonga nkulu. Bw'onaaba omwetaaga ajja kubeera bwangu nnyo newankubadde tokyali naye waka. Bw'onaabwala yagenda okusooka okutuukako kubanga wamuteekateeka buki bulungi, anaaba amanyi valiyo gwe ngaani nga maama. Bino ebyokutujjukiza nga ffe abawalimu, anti kaakati nemubaka yagamba maama bamwagala nnyo emirundi 3. Maama ayagalwa emirundi 3 ye maama eyatuukiriza obuki obuvunaanyizibwa bwe. Temubalabanga nga babakuba, temubawulira nga babakuba, kitegeeza teyatuukiriza buki. Edduwa gisabire omwana wo. Omwana we ajja kubeera omwana omulungi agenda okukuyamba omufunemu. Omwana ono ogenda kuyingira ejja n'olwani olw'omwana gwe wakola ki gwe wateekateeka. Naye omwana bw'onaba tomuteeseteese min nahiyati ddiiniya, tomuteeseteese mu ddiini ye, omwana oyo ate ayinza okufuuka ensonga gwe okuyingira omuki omuliro. Aya temugisomangako yauma yafirru almar'u min akhihi, temugisomangako wa ummihi wa abihi. Mungu atandise nani? Ummihi, ani maama we. Omwana agenda kudduka nnyina, omwana agenda kudduka nnyina. Kati omwana akuddusa ogenda wa? Ogenda wani? Wa taatawo wa abihi. Kati omwana adduka gwe naate naawe ogenda kudduka kitaawo. Obirabo ebifaanana. So obuvunaanyizibwa bw'abamaama mu baana bwe butuukirira, emigaso egigenda okuva mu kuteekebwateekebwa kw'abaana tugenda kubanga tugirozaako wano ku nsi ne ku lunaku lwaki lw'enkomerero olwa kiyama. Tuli wamu? Omwana oyo agenda kuweesa ekitiibwa.
mwana wani oyo mwana wa Nakatudde, mwana wani oyo mwana wa Maimuna Hafuswa. Bannayo omukyalo oyo ng'azaala yazaala abaana be balungi, abaana balina empisa. Nera gye nnabadde nga risaaki egamba nti omwana empisa 75% azijja eriwa bukojja. Koze bukojja evaayani maama 75%. Kyovola banabbi yatugebereza nnyo okwetegereza ani gwe tukola ki gwe tuwasa, tumuwasizza muwa, kubanga bw'owasa ewantu nga teriyo ddiini kitegeeza ne bw'ogenda okuleeta eddiini tagirina n'agenda omuvaamu 75% ey'obutaba na ddiini ye mwana gw'ogenda okukola okufuna. Kati bw'onaaba obaliriza omufuna olyoka owulira ebizibu. Enkoko ku kyalo ebuze batunuulira eyo ebivubukavubuka bino gerawo ebivubukavubuka muvubuka wa maama gundi. Kitegeeza ewaka tekolaki ebintu tebiteredde, tuteeketeeka abaana baffe tubafunemu. Maliriza ne aya eno gye nalanze mu suratu Tur eya 52 aya 21 tugiwulirize bulungi then tumalirize insha Allah kuba ne mukadde waffe atuuse. Naam, suratu Tur ya 52 aya ya 20 Allah kama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بارك الله فيكم. الله قال والذين آمنوا نابتي والذين آمنوا نابتي n'abakkiriza n'abo abakkiriza kiki kyebalina lwaki Mungu ayogera kubakkiriza nsonga ki wattaba'athum dhurriyatuhum bano abakkiriza bamaama mmwe kuba kati benjogera muli bakkiriza mwakkirizaani Allah ne mukkiriza obusiraamu bukole ki bubalamule mutambulire mu buki mu busiraamu ne seminars ne ziteekebwateekebwa ne mukola ki ne mujja kati mmwe abakkiriza mmwe bakyala mmwe oluvannyuma wattaba'athum dhurriyatuhum n'ababavaamu mmwe be baani abo abaana bemukola ki bemuzaala ne babagoberera mmwe mu buki mu bukkiriza bwammwe tugambye tuli basiraamu abakkiriza tuli bakyala ab'ensa tuzadde abaki abaana tubateeseteese ne bafaananira ddala obuki obusiraamu ne batambulanga bwe tukola ki bwe tutambula mu buki mu busiraamu. Allah tugamba ki alhaqna bihim dhurriyatahum ku lunaku luli wafa lunaku lwo n'omwana n'afa lulwe ne bakuziika wuwo noye ne bamuziika wuwe tayimu neetuuka Allah atujje muki mu kabuli zaffe mu ntaana zaffe ku lunaku olwo Allah agenda tusisinkanya abaana baffe tugenda kusisinkana n'abaana baffe mujjana olw'okuba baatugoberera mu buki mu bukkiriza mu buluŋŋamu
ekyavaako batugoberere twabateekateeka ne tubalaga ekiki ekituufu ne batugoberera. Kati Allah agenda tususinkanya abaana baffe ku lunaku ki olw'enkomerero nga tuliwa mujjana tuliwa jeri ekyatakyagala okumanya buli omu akyagala buli afiirwa omwana akola atya okaba otya wano waliwo enkaba ya mirundi njeena omugwere omusoga omugisu n'omunyoli ani atukabiramu mu lunyoli kyesinga okumanya era kyentegeera owe ogenze ondeka eddaani naye akuleka eddaani ono nga bwavudde bw'abanga wali omuteeseteese bulungi n'akugoberera mu ddiini Allah akugamba teweeraliikirira alhaqna bihim Allah agenda mukususinkanya ku lunaku luki kyova olaba omukkiriza takaaba omukkiriza takola ki nina gwe nakigamba n'agamba okugjako gweseeka olimba gwe tomanyi bulumi bwa mwana nemugamba nze nno gwoyogerako nina abaana 8 ati si gwe abazaala kyova olaba abasajja bwe mutyo si bya abasajja bwe mutyo gamba bugambi nti kati mwe abasomya eddiini bwe mutyo kubanga omuntu asomya eddiini amanyi kyekikola kyekitegeeza kubanga ne bwonaakaaba neweekuba empi neweesuna neweevulungula mu ttaka tagenda kudda wabula tukola ki tumwongereyo buki bwongezi. Kati